anti blood emotoka yajja emotoka yajja era wajibata Brabus Brabus ojimanyi tojimanyi ndiko wajindaga kumayi Brabus ebakindi Brabus yajja nga ya black ngevuuma blood kati nze nali manyi bayimbi bazze ku studio ki kola music kiro saa 6 nfuluma mbagobe magabe ne ndyakwebaka temukola ki temujja omukazi nga akasipati muluka ngewuuma nnyo omukazi wo tudda mu madini sanze naye tulabe moroka Brabus ze abayimbi kyaba bazze ne Brabus kwa bajjanga ne moroka ku studio nga ziparking edda ku mulyango ne zigenda paka mu mayi kwata na compound nga nene blooding emoka libadde oko warogero chanti Brabus anti yajjanga evuma najira mu kifaananyi wano nga benzi ya bulaka nenge ewume wogana kati mata tandiko tambula tandikola zinabbubi zitanso okunekiika mu maaso zinabbubi empitirivu naye nga tezibaddewo nenga nabbubi otambula wote nga nabbubi waya ze nabbubi zikusala mu maaso mba neebasebwe nti nga nkubye otulo ndaba omusamba guntunuulidde weeguti gwasooka ne gumpeereza emmunyenye nga nene star yogimanyi star nenjiraba nga nene bweti ngezze waggulu nga neebase nga njiraba bwenti ningizaako bweti siteeyo essaawa emala okwepiininga ku saawa 11 zisaawa z'ogugumuka ofulume mu nnyumba tandika okudduka ekyalo kasa yabala tendegera mu saawa 11 nebula nerikange ku settings eri buli saawa 11 ngugumuka gutukwadde saawa 11 zoino gwiranga mu eddalo buli saawa 11 nga ngugumuka kumacha misinde paka kololo Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bampita Rimasam oba mitanikura Bongo wewaawo bakama banga abantu bana Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana bakateyamba abaana b'oku street essomero Kamengo mukama atukoze ebirungi ebitenkanika essomero lyatuka cooperate okuserekera wadde nga twali tulina okukimako ne room ya art and craft room eyo nayo ya mugaso nnyo kubanga abaana baffe abamu betujja ku nguudo obafunanga bino ebyokusoma already alina big attack ennyo ebyemikono nga yo obudde bwonna obusinga alina bumalira mu ssomero lya byamikono ate waliwo ne bwe tufunanga bo bukyalina chance mala obudde wali ng'ate we bukola n'ebyemikono so ne tugamba nti nedda ne room eno tugikolere eddala ebe nga eri ku level y'emu n'essomero olwo nno tukwate oyo omuntu asereka ajja apata n'omulundi gumu tuweyo akafaananyi twakusiigire gwe mwana Katonda ali eyo atugoberera tuweyo ekifaananyi kikusiigire kitegeeza kiti akasente kwe tujja mu bifaananyi ke tukozesa okuyimirizawo ministry na Bongo Charity Foundation okujja abaana ku luguudo obajjanja bambazo bagulira emmere n'ebirala wadde nga naawe agamba nti kimala omwana w'eggwanga tasaana kuyisibwa nga muyeekera tasaana kutambulira mu buyinike tasaana
okutambulira mu bikomo bya mulabe sitaani osobola okugamba nti naye ekimu kyaye ky'ekkumi ekyensi kankibawo olina omutwalo gumu emitwalo ebiri akadde kamu obukadde bubiri sente ze baatusabye okusereka essomero osobola okugamba nti nze zonna kanzibawe nze nina emitwalo 8 nina akakadde kange ninayo obukadde bubiri bw'obanga okiwulidde gw'atakiwulidde tofaayo enjiri eno siiyo gwakiwulidde noga nti bannange kimala omwana ono bwe tumugayalirira yanditomera abaana bange n'abaleetamu emize emibi yandinumba nga nfuluma emmotoka yange nankuba kapeeva nanzita omwana ono omuto olwaleero naye ate nkyagenda kuba mukulu olina emyaka 4 omwana alina emyaka 7 yani kusanga olina emyaka 87 nga tokyalina maanyi geerwanako naye olw'okuba ntitwamugayalirira nakukuba kapeeva nakutta so okusekiwalinga obukadde bwaffe tuinvestinga ennyo mu baana baffe nekyo ekitakumenya olwo nno tuwona omunembe omutemu tulina ne scholarship identity akadde kamu n'ekitundu omwana wose omufuna memba w'okunti Kulabo Njate Foundation kadde kamu n'ekitundu bw'omufuna memba kikyafunamu ffene Kulabo Njate Foundation tumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 n'ebyemikono byonna mu kisulo omulabire kyayinza okuba ekika ekyawaggulu tumukuddiza alina emyaka 18 ng'afuuse CEO omujjufu kale ebifo bizigaddewo biki ntwagala abaana 30 bokka omukisa guno tegwandikulese mabega gwettanire weewaawo omukulu sebo gye baleko kikita sebo obulamu bulungi embeera yakabi amanyi Kasipati Uganda geego kale ate teryeddiini walijjeebo sina manya ga ddiini tebwaddo nga Kasipati bin Shakur Shakur Paka kati Paka baddiini ki Paka beddira Luferesco baba baffere tuba baferensco yo bitambula bikiya embeera etambula bulungi bagaba etambula kigayagaya abaga mu Luganda kigayagaya Kasipati Makindi agamba ki Makindi ali soba talina buzibu bugenda bukendeeramu ennaku zino naye ng'era oba akagijjamu eyo kya Makindi eggwanga ddala Makindi ensi ndala weewaawo kakati siyaboonoonyi naye bwe munaabatuukirivu temuli mutuukirivu Makindi Kasipati owagwako eddalo noŋŋamba nti omusambwa gwe Makindi gwakusuula eddalo nga bw'eddalo n'empona n'owona nga tewagendako mu ddwaliro tewagenda wantu wonna wadde essabo wadde wa nagendako mu kyaki omundi gumu biki ebyaliko ng'ogweddalo gwe lwaki ogaa nti omusambwa gwe Makindi bwe gwasuula eddalo ekyakira gwali musamba kubanga mwana kale example njewaako n'abantu abalala benda bali mu ggwe essaawa zino eddalo nti gwe action ze gwampa n'abala ziri mu bbawa essaawa zino example action ki ngonate ng'ogenda oggweddalu maina ina studio wetwakolera bakabasajja banyuma wetwakolera do you understand bakapakati abo bayimbi bangi nnyo kati awo nali ntandise okufuna amaanyi ag'enjawulo amaanyi gaali gasusseeko oba kati munnanga amaanyi mukunsokkako amaanyi nnyo nali ntandise okubanga twali tuyiribanga oli abayimbi tubakolere ku buvidiyo batwe ku ssente kati netuba kusanga abayimbi balina okukubira nze essimu balina okunjiriba nga nane manager na manager wange akwata essimu nze sikwata ssimu ya smart mba n'amapeesa yange business munnaaye mbeera ndi awo nasooka bwa nayinanga Rasta Sophie oyo omulaba Rasta Sophie nze nasooka omuintroducing okwagala okuyimba ne mu studio yabwerere najja nekkiriringa nekita naafuuka wakabi naye akkiriri ayogera nnyo ng'ajerega nsooka tukola oluyimba wange ayimba ng'awaana Mono TV wamu omulimu atandika okukola ku Mono TV Rasta Sophie kati Rasta Sophie nga banywa nnyo enjaga kati sitaategeera nti enjaga eno yali nnyambako ate okubeera n'abantu
kati munnaye nenkera ku makya ndiko wulira kale nasooka awugaye bamwita Arafat Nambeemu manager erimu yali ayitawo ku studio nangamba wafunye amaanyi ag'enjawulo konze kati ate wafunye amaanyi ag'enjawulo nkulaba ojjirira kati munnaye ntubeera aho nga studio eba ekola deire tetwebaka nenga gwagenda ku shooting nga nawo ne audio production nga naye akola ate nga studio eri busy nyawo kyaliwange yafana famita Ericon Wivo nga naye ajjawo noyo Mavini Tatu nga bajja nnyo ne babeeraawo nange ku studio era mulabe essaawa zino nga wakabi ngamba ekyakabi kati munnaye nga mbeeraawo nasooka oluyimba lwa Wizo lwe yakola Alonia lweditinga oba wigo Alonia lwalukola mu covid awo nga natera okujjira nga mulimu abakazi kati Alonia balweditingira ku kompyuta yange nga alwadde Draze alweditinga Draze najja nangamba so kompe mala okutulako wano nemuwa nasooka atema nituddamu ne bakola kamukuba empete ebyenda bikwetokote remix ya Shiba ne King Saha era Draze najindeeterawo batereezeemu ku kompyuta studio yange ene bangamba mwana bagikoze yakabi nnyo yinza nno okubakubira iti eno luyimba lulungi kati munnange ng'emirimu kyansi okujja kale ng'egimu si gyange nenga bagikolera awo wange kifo kiba busy kubanga azze n'atula ku kompyuta akuwa ekizike ekikubeeramu ekyamasannyalaze nga kitegeeza akasente kasa okubeera mu nsawo kati munnaye mu kufuna ssente awo nga ntandise okufuna ssente neŋŋamba naye kati nensanga omukazi bano abakazi abatunda amanda kati naŋŋamba kati nga ambuuzaako kati neŋŋamba mbi kyaka maama wange naye ali eyo talina na ssente kyokka nze nina ssente wano naye kati oba alirudda mukazi wattu kanaliko okubeera nga mbeera mu process y'okulowooza ku maama wange kuba maama wange simumanyi okitegeera kati nga mbeera ku process y'omulowoozaako naye nga ne maama wange ssente zo ze nina siwansi omutwalirayo ekyetaano nenkimulekera n'agula akanyama kati munnaaye process eyo wenjibeeramu tandika obeerawo nga ntandika okweyawula nze ekkabo nga neeyawula abakyali bange bajja nga nina akatebe kange nalina entebe yange yabarasita nga yakabi entebe bagibba nogibba nga ngudde eddalu nga yakabi nga yaswaga buli mwanga bwe jimpe nkoteeko mu vidiyo kati nga entebe yange eyo kwentuula nenjiteeka eri ebbali kati nendaba abaniga bange nga banywa enjaga bali obukoola ze nali nnywa nnyo bbiya ebiseera ebyo nga nnywa nnyo nayiro kati ali ntudde wansi awo nensooka ntandika okuyonja ekyalo okwera nga njera ne mu kkubo yonna oyera mu birowoozo oba mu bikolwa mu bikolwa nga saabeera wakyafu kati nensooka nenkumanga ekyoto kitegeera neŋŋamba kana kufuna omuzimba omutima ogutandika okukuma ki ekyoto ku studio awo kati bwenkikuma nga buli kaseera mbeera mu kulonda kasasiro kumwokya kasasiro kumwokya kati nga nayina pusi yange bagiranga kiiti nga mbeerawo nga kiiti yange mbuuza kiiti yanywedde kiiti enakunywa geno gyetera amata ga 2 nentumumage gyetera amata kati kiiti nga tukuze nayo yanagyeta kukuuma ki studio nga mese butali lumawaya abaniga baliko okukuba ekipoozi kasipati akalina ejjembe mwana biki naye kiiti just nakyerimu kyakaina ejjembe mu kapa kati nakyerimu kati nendaba enjiibwa nejja ne bedinisa nefiirawo ku luggi kitegeera enjiibwa yajja ne bedinisa nefa enjiibwa yajja netomera eddinisa papa negwawo nefa kati nga ntula eri ebbali nga ngamba naye kabadi kyataakalizewo akakoze ekyo kati munnange
nentandika okusensingawo mpola neŋŋamba naye waliwo ekitali kituufu kirabika kubanga nsagala kubeera wakyafu kati neŋŋenda nenfuna ekyoko nenzija nempandiika wano tewakkirizibwa kuddawo kunywa njaga njago kigobye ku studio ngobyewo otandise okukola omulimu omutuufu ntandise oteekawo omulimu ogw'enjawulo tewali kunywa njaga waliwo okunywa njaga kuba abantu baali bonoonekerawo tewali yayonoonekerawo olutandise okunsoma linnumba kati wengenda mu ttooyi obuntu bwanfumita mu kabina nga bulinga empiso nempoggana wowe nga bufumita nenga kikino omwana nenva nengamba kuddemwamu nga mwana nze mu ttooyi n'obuntu bunfumise mu kabina bulinga buki bulinga buyiso nempogganirayo mu ttooyi nemvayo nenga waki kanve mu ttooyi nensirika nembeerawo mpola mpola kati ntanze kutambuza obulamu kompyuta n'ekyankalana awo kompyuta bw'ekyankalana kompyuta ekyankalana bweti nsooka ndeeta buli gwe mmayasa oteeza kompyuta ebalema egaana yekyange egaana awo ntandika okuwulira eddalu nga tansobola okunkwata ebyaddala ntandika okubanga nejjako nzekka omukazi waali wawasa nali nawasaamu omukazi nalina bangi saalina omu nalina bangi kuba nalina abaali baagala ngaolya KFC nga bayitirivu nabo ninayo ono niyo n'aba KFC abajja okunkuulamu KFC kasipanya kulya KFC kanakuyitamu awo nomuwaayo kati munnange ebisala covid yazze n'okujja baleese kigundi awo kasipaati tugenda ggulu kukima ssente nembabuuza kati nze ggulu ngenda kukima ssente zaaki ssente nzirina wandiika erinnya lyo mu bavidiyo dakita bagenda okukima ssente ggulu ne baga sisobola wandiika munnange nga puroguramu egenda eggulu bagenda batuuka eyo kati ŋŋamba katawo omugagga ebiseera bamita Doni Nasa nga ye mugagga aliko ebiseera ebyo Doni Nasa ŋŋamba ngenda kujja ku studio nkulambuleko kati ngawo buloka aŋŋamba ngenda kuleeta Doni Nasa ajja akulabeko awo oluno ŋŋambulamu ekintu kimu nali mbulamu mu mmotoka Doni Nasa nsuubiza okumpa emmotoka kati nfunye ekifaananyi kya Doni Nasa nkitadde mu studio awo tukitaddemu kyakabi tokikoze tulinda Doni Nasa ajje kati munnange ebiseera nga Doni Nasa agenda kujja bwati ku studio anti awo natandika okulaba nti eddogo litandise okunkolako mba neebase nasooka nentunuya kapa yange bwe nti kiiti nenjirabanga eddugala mugiranga eddugala kyokka nakyebuuza kapa tezidduka nezinagiranga eddugala erabika bubi ninga nengula eddagala lino eritta obuwuka nendeeta kiitiya nenteekawo amazzi ago mu bbaafu nenjiwamu era eddagala eritamba obuwuka enkukunyi nenkwata kiiti yange nenjinyika mu mazzi ago anti kiiti nesooka esambagala awo kati kiiti egenda ninga kyaka egenze nga onaaza embwa egenze kitegeera embwa egenze ekale ekomewo ate obudde buziba mpita kiiti tejja kiiti tejja kati ma tandika otambula tandika olaba zinabbubi zitandise okuneekiika mu maaso zinabbubi empitirivu naye nga tezibaddewo nenga otambula wote nga nabbubi waya zennabbubi zikusala mu maaso neŋŋamba kati nga njira bwe nti nenzijjawo nenga nabbubi zivudde waati kati netandikawo mbeera awo process z'okubaawo nzekka obulamu tebutambula ntandise okutandika olowooza ebintu bingi nnyo kati munnange nali ntudde bwenti nalinawo omuti ku studio nga guli awo omuti nga ngutuulamu nze nzekka kati mba ntudde mu muti ogwo ekirowoozo ekiŋŋamba naye osobola okwetuga nenfuna ekirowoozo ekiŋŋamba osobola okwetuga noofa bulungi biki nali naakafaanana nti ekirowoozo ekyo
omusajja yaveeyo omutamanya ngamba n'atema omuti ogutali mu ttakali n'agutema ne gugwa. Ono gwali oyagala okwetugira. Nengulaba omuti nengutunya bwe nti nengula omuti ogwo kati nga mpulira omuntu wangamba osobola okwetuga muguwa biki waya osobola okufuna waya biki ez'okutta mangu. Yine ngamba naye kabadi kyakali wano. Kati omusajja n'ajjero n'atema omuti ogwo teguli mu ttakali n'agutema. Ne bayoka beeyomba ne Land Road. Omuti gwaffe otemye gwa kibe. So omusajja oyo bakyeka yazze kuntaasa. Kwa kinalinzizaako wetuga. Kati tuba tuli awo ekino ekigenda. Kati mbanzu awo kyali mutakodi wano. Ajja kusitu bazze bakola ennyimba ze nabo balina gundi yaabaawo nga bakolera wange ennyimba. Munnaye mbada nga Kasipati soko jwabe kapa wine mwala mwana. Inge ekibiki nga banenga kiti njisange igenda kufa. Nga nziruka ngula amata tugiwadde amata mpulira ntanso okukaba amaziga kapa yange bannaye kapa yange bannange ibadde ki. Kiti neekutuka. Kunyika mu ddagala liri. Andi dogolo emizimu yaso ebintu yaso okunnumba bitanso okundaga biso okunzijako buli kimu. Kwakika oli yakole obo bicho bamulogo bani bamugamba kyaka nawe kimukuuma. Ye kapeyo ajettireke nyine enjitta nganji wadde nganji nazizza nefa kapeyo. Kati munnaye kati netwebaka kumacha oyina leto ebintu ebiringa obuwunga n'abiwa ku studio bwati n'abyetoloza studio. Kati mwenze nalina amalala n'akabuli nenzija nembikunganya nebiteka mu kaveera nembikiriza nembisula mu mwala. Nokwata nobyera. Nembyera nebiteka mu kaveera nembikiriza so mu mwala. Byalinga biwunga. Mulimu n'obudagaadagala babuye ku studio awo. Nengamba mwana kabadi kyata akagenda mu maaso. Kati munnange mba neebase bwe nti nga nkubye otulo naba omusamba guntunuulidde weeguti gwasoka ne gumpeereza emmunyenye nga nnene star yogimanyi star. Nenjiraba nga nnene bweti ngezze waggulu nga neebase nga njiraba bwe nti ningizaako bweti star eyo. Neguŋŋamba awo ensobi ze wakola nnyingi. Twakuwa amaanyi gaffe ozannyira amazannyire mwana. Kati nengubuuza nengugamba naye kakati ggwe kyogamba maanyi ki ge nasobezza mukama wange ggwe ssebo musambwa ogwe Makindi. Kati omusambwa ogumeyo gwabeeranga olaba wali Moonlight. Kati ku Moonlight we nalabira omusambwa ogwo wengumiitingira ubira ku bbala. Nga tebanazimbawo bbaala nga kibangirizi. Kati nti nga abantu bange balagirira awo bwe bambukira bajja ku studio. Mbagamba otuuka awo ng'oyambuka ku studio kitegeera. Kati munnange nga guŋŋamba Kasipati okoze ensobi nnyingi. Kati simanyi ensobi ki gye nakola yali nti najja studio yali efuuse y'abasiyazi. Nga studio emu bbiri olaba abasiyazi. Kitegedde. Kati munnange awo nenga kati ngugambe nti essa kyagugamba. Kati nga omukazi alaba embeera zitansokyuka. Nga Kasipati embeera zitansokyuka mwana. Kati nga ndaba ebintu ebivuga speed bingi etamu ekigenda mu maaso. Kati munnange nga mba neebase ekiro era omukazi zakwasina namba ewandibadde omupiirako n'akubuulira naye ekyakiraba. Anti Brad emmotoka yajja. Emmotoka yajja era gibata Brabus. Brabus ogimanyi? Togimanyi. Niko wajindaga. Kumaye Brabus. Ebakindi. Brabus yajja. Nga ya black. Ngevuuma Brad. Kati nze nali manyi bayimbi bazze ku studio ki
kola music kiro saa mukaaga nfuluma mbagobe magayo ne njakwebaka temukola ki temujja omukazi nga Kasipati muluka ngeewuuma nnyo omukazi wo tudda mu madini sanze naye tulabe moroka blabaseze abayimbi kyaba bazze ne blabas kwa bambi bajjanga ne moroka ku studio nga ziparking edda ku mulyango ne zigenda paka mu maiko tuna compound nga nene blooding emoka libadde oko walokero chanti blabas anti yajjanga evuma najira mu kifaananyi wano nga benzi ya blaka nenge ewuuma ewogana netuyimuka tulabe emmotoka bwe tusinze naye anzi blabas mmanyi wengejja evuumamu bulaadi twagenda ozuuka nga blabas yali ebadde oko nga ne geti nsibe nga buli kimu kiweekiri tekiriko wadde kikwa naye nfunye ne zikamera ffe tulaba emmotoka ng'ejja ya bulaaka nejja ku studio nejja ku studio anti awo nenzigwamu ene nga bulaati bino ebijjasibya kino ekijja si muntu omukazi dagaye muluka teriiwo nawe noge muluka teriiwo omukazi kyava mbuuza Kasipa soka omubulire ku taatawo ne maamawo mwana yatya naŋŋamba Kasipati tubadde naawe ebbanga nyamumbulire ku maamawo ne taatawo tobaŋŋamba tobanyumyako toboogera ne mugana nange sibamanyi anti awo nayatandika okukyankalana nawe kubira ebintu byendi mulaba Kasipa togenda wona omukazi yagamba yanga togenda wona ku bino byendabye sikirabangako sikiraba nkola emmotoka ngezze ne tutagiraba kati netuddamu ne tuyeva kabuto anti pikipiki nejja ekiro kyekimu digi nejja nayo nekonkona ye yakonkona n'okukonkona omuntu ye yakonkona ava ku digi ye yajja n'akonkona n'okukonkona gulawo naye nga tumulabako olowooza buli yakikonkona nakyogera kikonkona oli yakonkona pipi kyamosiba n'akonkona anti we yakonkona ze twamulabako mwaggulawo tuggulawo tulabe nenfuluma nzikirira ndabe erazeewa ebuliddewa maizi nali mugoberezi njigoberere ndabe wajeerazi ejjembe omusamba mwagugudde ali bakabinga mago ali mayembe bakabimbuusa nnaku zino Kasipala gonno gaali mayembe nenebaka oinebaka kasawala bampe kiteriiwo nogalaba niwebaka nenebaka mba nkyebakiriza nendaba essawa ngezze mu nnyumba essawa yajja neyepiininga mu nnyumba essaawa sawa zino ezokubisa nejja neyepiininga mu nnyumba omukazi naye yagiraba teri atagiraba buli kimu omukazi yakirabanga essaawa nja neyepiininga mu nnyumba ddi nebala saa 11 n'obutontondo obugwamu andiko wena kugenda ku ssaawa ekyabawo ku ssaawa ezo kyali kikakali pemboozi essaawa emala okwepiininga ku ssaawa 11 zissaawa z'ogugumuka ofulume mu nnyumba tandika okudduka ekyalo kasa yabala tendegera mu ssaawa 11 nebula nerikange ku setinze eri buli ssaawa 11 ngugumuka gutukwadde saa 11 zolina okugwirangamu eddalo buli saa 11 nga ngugumuka kumakya misinde paka kololo naddukanga paka kololo omukazi omuleka buuza laki wadduka paka kololo tobuuza na kibuuzo mali nyakubuuza omukazi namulekangawo teyanoba teyasooka nnoba yasooka n'abeerawo lwaki wadduka mpaka kololo kati kisitaategeera kino ngera nombyeko ennenyampola nnaku zino kati ffe nze nali muto nze omanyizi simanyi bazadde bange maama ne taata bonna sibamanyi kati mukuba tabamanya nzijjuka gye twali tubeera nga tuli bato kati sawa ate gyenaddukanga nga gyeŋŋenda kololo tukogenda wammwe gyewakulirako gyenakulira
nabeerako nga ndi muto nga gyenziruka nzira ng'essaawa za 11 nga nnyiga emisinde paka Kololo okomawo oti era ku bigere ekitambo kikuviirako ate ng'essaawa ze bakusiba 11 otuuke okumayo mashine ku ssaawa 4 ez'emisana teeka nnya zikusanga oli waka ng'onywedde bakuwadde caayi n'amenvu olina oddugala saddugala naye navaamu enjala n'enjala teziri mu bigere zaddamu mbuuza nja kulya ngeri gye zaddamu era nazo enjala zidda nziruka paka Kololo tuuka eyo Kololo kati we natuuka e Kololo ne ŋŋamba anatuuka ne mbuuza naye ki ekiba kinkwata kino nga neebuuza nga nziruka nge naye nga nkibuuza ani ankutte wono kale kiŋŋamba tukuzza wammwe kuba badde ogenda kufa kibadde kiddako badde ogenda kufa munnange kati nenkigaa naye gyontu atomanyiiyo kolaki ndeka kwati naye gyontu atomanyiiyo gwe ndeka ekikuvaako kikuta nawe kyanteeramu awo kikomera kikyantwalamu ekyomukazi naŋŋamba ng'olabye mwana gwe biki omukazi nansabye nokuzaŋŋamba naye ogenda tereera wamunnyonnyola kyoyitamu naŋŋamba ogatereera just byegasse yaŋŋamba byegasse kati yaŋŋamba empewo ze wamwe zikulanagana nebino ebikulumbye yaŋŋamba kati zo zezikugjayo eyo gyobadde naye owadde ekigenda obbaawo nga si kirungi neŋŋamba kati naye ogenda tereera just ogenda tereera waliwo ekibadde kikulumba naye nga kibadde eno mission ebadde ze yakujjawo bulamu bwo kati zino ne zigamba naye tetusobola kutta muntu waffe omukyala ono yagamba ngaono omukyala we waka weeyisanga otya nga ekintu ekikutta otuwa kye bakusibirako mu nju aye tekyancunyanga yasi kati ye ngaomayo abakazi abalina laavu naye nga tekyagala kyote laavu ekyo kijja nga kikambwe kikulinnya nga kikambwe nnyo tekimwagala namwagala olwokusibira mu nju oleme kudduka nga kisumulawo nga kyo kiggulawo tiba bakusiba emiguwa nga kizisumwa kati sikunyumizangako poliisi yankwata bakubira poliisi ejjo kunkwata poliisi negala tujja mukwata ono ne bantwala mu kaduukulu DPC najja nagamba mute ne banta neŋŋenda naye nga lwakasirikale kankubamuko batyuni nendooka nkawuttula nakakuba ayi kiki kyanyambanga nekyampanga n'amaanyi nakakuba ku poliisi kwennyini oli nti okyanninnya okinninnya nekintwala awantu awali abagaggagagga abo kati omugagga oyo eba yalowooza ndi mubbi nakubira poliisi essimu nabagagga abantu babi nnyo bayizawo omugagga abagagga abasinga bakola saddaaka mu bantu kuba ono yabakubira essimu aga mujje mutoona omubbi era omusajja mumanya nekukyawe wabeera mumanyiwo nabagamba mujje mutoona omuvubuka mujje mumutte yabagamba mujje mukwate mujje mumutte kwetuli maloboozi yabagamba mujje mumutte kati abusirikale ne bujja bubiri ku pikipiki opoliisi owo Museveni amaana abujjawo inipoti obwabeera mu konteina obwo busirikale ne bujja ne bunkuba bwankuba kati mukunkuba nekinninya kiri kitambo andi gwali mukambo gwali musambwa andi gwaninya gwakuba abasirikale abo gwabakuba ne bagamba ono si muntu ekimuli si muntu kati omuye n'aleeta sipulo y'omugagga ne banfuuyira sipule mu maaso ne bansiba emiguwa ne bankasuka mu nsiko banfuuyira sipule nempulya nga nfudde nawulira nga nfudde kati empulya ekino nga kiŋŋamba togenda kufa jasi gwe baleke balowooze bakusse nempulya ekino nga kyogerera mu bbanga kinga gwe baleke balowooze bakusse nebankwala ne bankasuka mu nsiko bankasukawo mu nsiko kati kyenakola sipule w'amaanyi oyo kamulali gwe bafuuyira jasi nefukira bwanti kukyanga kale ogenda kukolamu ekintu ogenda kufuka
bwe nafuka spray nanva mu maaso spray yanva mu maaso kasana mafuka nempule kino kakijja kinsumulula emikuba bali bagisibidde no mabega we bati n'amagulu bagasibye bati mabega kandoya nempule nga kijita na kisumulula emikono kinga kati tukuza Kampala kwento babinkwatira mu kyalo eyo ukinkwata nekigato katutukuza Kampala kumwe kudduko kumwe kintu okujja ekasangati kasangati omanyi kasangati yo munda bati bashibasha na lusugga ekikuvuga paka Makinde ku bigere nengudduka buddusi kigato tudda Kampala netoli toddange eno ojja kufiirayo olabye ebibaddeyo era okuveera ekkubero nenditta neŋŋamba eyo siririddamu kati munene enkomawo Makinde kati wenakomawo Makinde wenkomawo Makinde kati nembuuza naye kiki ekyali kinsudde eddalu so kutokimindiza process y'omukazi ono owona oti eddalu liwona kya mukazi ono yanoba ddi omukazi wemala ekintu kimala okunkwata eddalu litansa okukwatira ebyaddala kati bano abantu abajjanga okumugamba akasipaati biki abajjanga ku studio kuba akamukwana amukwana yawo bayo ova ku bakazi ali omukazi yanneegaana nagamba osimwagalangako yagamba osimwagalangako nze kati ono gayi yali kanyama kati nze namaa nenkogga nemba mutono nenfuuka muddugavu kale ekintu kiri boy saakitegeera naye kati nkyakyebuuza kyali kyagala kyekituufu kyali kyagala kunziza mu kyalo kyali kyagala kunnemesa bulamu kuba nakati nakati saazo neebuuza mission yali ki omukazi agamba simulabanga nako akulekaawo tandekaawo kati nze ngenda abeera bantwala ewantu atuukayo abeerayo ddakiika 2 ng'afuna boda ng'emuzza e Makinde bakutwalawa bana gye bantwala mu byalo eyo musabo si musabo musabo bantwala nekigaana kuba bantwala ne musabo nekigaana bali omusajja omusawo seeka banende balategeera seeka akuba bino bayita batya omweso seeka mugabo musamize ati bamuyita seeka akuba ebyo ebintu byabikuba andi kyambagula ekinfulumya ekinzijja mu ssabo lya seeka seeka tiyabikubayo ebyo ebyomweso gwe oya seeka yakuba omweso tiyagukuba kyanzijjamu nekinfulumya ekiŋŋamba tikwagala wano ekintwalako ewa pasitoomu pasito oyo ali nansana eyo nansana mu Lubigi sayirizawo okintwala nalina girlfriend wange nga nina nono naye nga na girlfriend ex yali ex wange naye nga bambi anjagala nnyo bamuta Shakira oyo bamugamba kasipaati atabuse ebikyanga bali kasipaati etagotwala mu ssabo tamutwala mu kyaki Shakira antwale oyo pasita kati pasita ekyo kyeyaŋŋamba aliwo omuntu abadde ayagala okukusuula eddalu naye amanya ge yataddeyo mu kusuula eddalu yataddeyo mafu kitegeera yataddeyo amanya mafu ate gwe ekika kyolimu kye bakuteekamu si kyekika kyo kirala nnyo kati ekika kyo ekituufu kyekikutaasiza ki eddalu pasita yabiŋŋamba pasita aŋŋamba nze ngenda kukusabirako naye gyobadde gwe gyomanyi ng'ewammwe si yewammwe abo ono abadde akusuula eddalu ng'akusuulya mugana amanya ge bamugamba ye gamanya agakiri ekika kwali bantu mwa Kimuli Isirairi kati yewe yagenda yawajjajjawo yamuwani Kimuli Isirairi ate nga sige amanya gange kati ye ge yasuula kati gankwata mwawo kati wano emisamba yona negiga boyito n'olwaniro n'omuyaye waffe abadde waddala ko omusamba gwe Makinde gwegatta n'emisamba gy'ensi yonna negatusobola kuleka muyaye waffe ono okola ki kugenda bwatyo pasita atandika okuba essaala pasita akuba essaala ŋŋamba ogenda kutereera jasti gwe kyolina omumanya omuyaye abadde agenda kukulyawo
mishoni yabadde yakulyawo muyaye ki teyamuŋŋamba pasana kati nkyebuuza omuyeyo nja nnyo katonda amundooseeko oba emisambo agimundage kuba giyindaga ebimu kuba jandaze omuyimbi nga asiimuuza engoye zange ennyumba muyimbi kyaliwo muyimbi kyaliwo nga ate mukazi nezindaga nga engoye zange azisiimuuza ennyumba era oli gwe nakina ŋŋamba kibi nnyo ekyo si mulungi gy'oli kitegedde kati munnange pasita n'asaba n'akuma essaala era pasita oba ndi mulaba ddi bambi simena kyaki egirikuwa nagenda sitegeera ane Shakira simayiwa gye yadda Shakira yambulako kati mune pasita antwala ansabira sayina ssimu Shakira afunidde kamapeesa wakampadde kati ono omukazi owange gwe nali mbeera naye alya ne kasente aka studio kati olwo ate afunye ku bano bakyali bange abajja ku studio afunyeko omukamanyi kanyama amugamba kasipaati wadda nti tumukolere kya tumukube bana studio yetu giwambe studio kwe bintu yali yatukesera nate nayagala obiwamba omukazi ayise muganda gwe yanga tebakolagana yete muganda yazze ayagala kusiba ku studio yange kufulu mbuba mmanja anya kubanja omukazi ewaabwe watwala ebintu simanyi wamwanjula simanyi mbuba mmanja agamba tumubanja ono ayise omuntu weyangamba gwatakolagana naye mboya abaluga omuntu sajjo yajja ayina akabuli namukakkanya namuganja kukusabula just giteeko nayitako netugisalako nakakasa tuli bamafia twagisala kufule kwe yagisibako mbuba mmanja alono mwana ebintu biwanvu mwana kuba omukazi ono nagenda okibuuka azoba na missioners abadde akola endala kati munnange nga pasita asaba akuba essaala ngamba naye ogenda tereera just kiwa obudde nemubuuza waliwo eddoboozi baliogerera mu bbanga wano ngeri ngamba ekigenda okujja nangamba oyo mukama katonda pasita ngamba oyo mukama katonda yabayogera kwanzi nali ntambula naye nga mpulira eddoboozi lyogera muki mu maaso gange eddoboozi balyogera kitegeera nga ligamba waliwo ekijja mu maaso kigamba bwekiti emmotoka eyinza okukutomera tambula dde ebbali totambulira mu kkubo dde ebbali ngere kati mmooka nze yali enkubye nempula ekintu pu kinsitwa nkinziza ebbali hanze bwe ndika enfuuyirizo baziringa kinzika nebiseewo nafuna accident y'emmotoka simanyi ngeri gye navamu mu maaso gammotoka nenzira ate emabega accident yabaddeawo ku Ntebe Road omukazi yava emmotoka mbu yamulema osiba ali n'atomera nze nesimanyi kintu kyankwana nekinziza ate emabega y'emmotoka omukazi n'atomera no mu maaso nze ngate nzize emabega nensiika nenga mwana Moyo mutukuvu ogenda kukola ekkanisa. Ekkanisa? Ngenda kuba pastor. Nge pastor abasomba nga muli bayaye ennaku zino. Abamu. Bonna. Ate oyo yakugamba. N'akulagula ng'oli naye omupumi obuyaye omusasudde. Ate kati bangamba ate muyaye kuba si muyaye ne bangamba. Ti bapastor be bakakande tebalina maanyi biki ate nga yali ava akakande. Teyakugamba nakusabira n'owona? Okunsabira okuwona saawona. Nenge gye nawonamu ndalamu. Kati gwendi maaso naye yakusabira. Yansabira. N'akulagula. N'andagula. Yakulagula abikiriza nti byali bituufu. Waliwo byali bikwataganiramukko. Ebyali bikwataganamuko. Kuba Jessica sayangamba kirungi ne mama abadde ali mu kunoonya. Tugenda funa ebintu bingi bigenda okusumbua. Kwani mama naye akolamu ku ki? Kudagala kujuju. Akunoonya. Nga mwana. Ni mama naye ataleke okukola juju. Agende ku TV ne radio. Alanga omwana we. Takola juju. Muri Isiraeli. Tagamanya amanya siga mama simena manya genzi. Akwaliro bangambe ronsabe nga nfukamende ngaye mukama njagala ondage mama wange bwafaana ondage ne bawali. Banya bagambe. Awo mukwano gwange avo binga mbalero. Kwanze ndota nnyo waka. Baizo ndota nnyo wa mama.
nnyo nende obuzibu ndoota waliwo abasirikale abannemesa okutuukayo simanyi lwaki olwa abasirikale ku geeti nga tebakukkiriza yingirayo munene mu ggwanga si munene just gundi full figure mutta full figure mutta era ntuuka mu mutuga nde wano yakutakyaliwo oba full figure ntuuka mu mutuga tudde wano mukasi banti olutalo lutandika ewaka omukazi agakubba bintu byo omukazi agamba ono mubanja ayita abantu babaleeta kolagana naye nga tubeera newaka naye nanga akasipato nga obola ne sister wo ngagamba oyo Rabongo mubi kasipato mwesembereza amategeera ate mu kubuzibu Rabongo yajja nansiba ku kufulu ku studio yange abakubanja kibi kyosege abakubanja sente wano nyingi batasasula sente za renti kigeera nengamba anze eddalu lyange omuntu oyo yansola eddalu ne bana abajja ne banyamba kati bakwatagana nga otansa okukola ebyekisiru bakolaki bakwatagana ne bavaayo omuntu yakusuula eddalu n'aba akuyamba bw'otandika okukola emize emibi bavaayo nga bavuddeyo okukolaki okuntaasa ate nga baali bagakusuula ddalu ate kati bakutaasa anti yansuula eddalu lyasuula tamanyi gwasuula kati bino yasindika ne bifuuka bikyali ebyo yasindika byagala no tukyali waffe tetujja kumusuula taliiko ayamba fuuzi kaloga waki osobola omuntu bwati ddalo ayiyiza abeere wakabi atuyagala mumugjawo omukazi mwayawukana mutya twayawukana bankuba namunno mukazi wo noyo boyi we namukuba mukazi we nayo n'omusajja wo mupya bankubamu bayizawo omusajja bambi namusiŋŋana naŋŋamba mwana Gaspati nsonyiwa mwana mukazi yali aŋŋambye tukukube bankuba kyali wange asobola okugamba Infinity bankuba ne banjuza esaati zona ne baziyuza empale ne baziyuzayuza kwanakuma ne mugamba mbadde njagala ompe kuki mbadde njagala ompe ku ngoye zange nyambale mbeeko wendaga awalala nkulekere studio newaka ompeyo n'omutwalo nangamba nsiina sente sister we nampa omutwalo nanyiiga ate tenanyigira sister we kumpa omutwalo kati kazi omwana osaana mulowooza kuba boy yakoensi kikasibati gyonyumya ebintu birirudda kati bwe yakuwa omutwalo ate muganda we nanyiga mukazi wo nanyiiga ne beekuba yamuvuma wakyomuyambye kazi wali wamukolaki mwana abakazi yasibiruma abakazi abo abakazi si bangu bayizawe abamu abakazi balungi nnyo abakazi gera omuntu yenna bwali abantu kale bonna si balungi wali abalungi waliwo ababi ati munne omukazi yagamba munne akyomuwadde kibiki wuwo wange adono muleka munnange nga omuyaaye ngati ngaabaye bankuba ominigo ekiga kyankubamu eŋŋumi era omusaayi gwatiiriika awo nakikuba emiggo n'omukazi n'adduka mu nnyumba neyeesibirayo nakikuba ng'oli mulalo anze bayize ogwedda tonyumiza muntu ngwedda tonyumiza mbu olina kino nkulumba kalamba tonakyo ŋŋamba zijja sawando mbambuwi ne kasita ntabuka oŋŋamba kati onzita busi Gaspard pastori gye wagenda exo gye yakutwala exo ye yakulekayo ex yandekayo kuba yali mufumbo n'akuwa akasimu amba akasimu kwetwatuwuliziganyanga naye simu ng'olinako simu babubba awo abayaye bankwatamu awo nateetera ne babubba obusimu wagenda mundi gumwa pastor tewaddayo pastor mwana navaayo pastor bayize munonya n'omunene bambi simayi wawamusanga pastor oyo nambira pastor sima erinnya lye pastor otuuka mu lubigi n'okwata ekikubo ddene n'oyambuka nzijjukira obujjukizi akusabira ansabira agende waka ngamba gende waka kati wansabira kati abalala ate bagaatana okuntwala ate mu ssabo bani abalala no bambaka
abalala no abenganda bana balinga abenganda kwano biki balinga banganda ne banganda tebagatta yasi bagala ebyo tumumalirizeeyo nabo tumutwale musaba akole ki tumujjanjabire musaba tumumalize baye no bali commission ya kumalizayo no kusadakira musaba kumalizayo tumunyiga aleme kubuuka wandikala bayo kati omala ofuna mwaka sente awo tandika okumanya family entuufu netali entuufu kitegeera tandika omanya nti wano gano amanya bagantumaali bwe nti ono gwe baŋŋaasi taata wange maama wange simanyi kwazi twali abaana babiri kitegeera omuwala n'omulenzi kati tandika olowooza waki ono gayi baŋŋaye muganda sawe tufaanagana kitegeera kati banki kano baabuuka nti aye kayinza bakabuusi kwanze bwayinze banteekako eddogo buladi kale tukomewo wano mpati tutukomewo waliwo n'oti atogenze mu ssabo oba mu kyaki kubanga eddogo lyakuvaako omulundi gumu eddogo lyanviirako eyo bbombo nno kale omusamba gwe makindi gugambye wasobya gwaddamu ne gukulabikiramuko awo omukazi ano omusamba gwankima ate eri gye nali gyebali bantutteyo nafuire eyo mukyalo eyo nogamba ono omwana w'essite tulina omumukomyawo kulwana n'ensi yange tusinkamu episode eddako mweraba